oli mukulaba television ABS ekuwummuza ebirowoozo. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kya Kigudde Waani wonna w'oli kijja kutuukako. ABS TV Gyako Akawuuwo nate kuliste mukuma muntu kyali fenno okubana tenga tukutusaka ensonga ngawe zitambudde bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Tugendako wali enakaseke kitundu kyaffe kya Kigudde Waani. Musajja mukulu amanyiddwa nga musiraamu owulira bino nno ye ali mu kutema bulati ng'omusezi alina nyelimbo. Lwaki abadde beevuma embwa ku kitundu kyabwe nga zigenda maaso n'okuba obaolyawo nga zibatawaanya yabagambye nti nze wendi nja kuzibakolerako ng'obuyinza bulagira. Ono agamba nti ekyokulya embwa takirina mbuzibu era yogedde lwatu nti ye embwa gy'emicomo gy'aliira ddala. Turabe emboozi eyo. Gyako Akawuuwo. N'embwa era ziri enkoko z'abantu. Bannyinizo bazisibe, bo bati bazisibye abazitta bazitta. Abatuuze ku kyalo Bwanga mu ggombolola y'e Nakaseke mu disitulikiti y'e Nakaseke ekizibu ky'embwa ezibadde zibatigomya abandi kifuba mu ng'ombe olw'okufuna omutuuze munnaabwe azirya n'akomba n'essowaani. Embwa eyo ng'ebadde ebonoonera n'enja nze neyo ginkwatira nannyini yo naginneeweera gwe nannyini yo sigoba ngobe nga ngisanze mu kkubo. Nina okutuuka ewa nannyini yo nannyini mbwa n'omukwatira bulungi embwa yo n'oginkwasa zine njitwala we nagikolerako emikolo gye nabanina okukola ki. Mu lukiiko lw'abasente abatono olwali ku kitebe ky'eggombololo y'e Nakaseke sabbiiti ewedde embwa zino ezitaayaya ku byalo n'okubalira ebisolo byabwe kimu ku bizibu bye banokolayo ebibabubbye emitwe era ng'olukiiko lwatuukana kuggwako nga tebasazeewo kyankomeredde ku mbwa zino. Kituliiridde ebisolo kituufu nga kiri enkoko zaffe embizzi kazimazeeyo kubanga ate bw'okuba embwa oba n'ogifumita effumu efeera ajana era ebeekolima ne wobeera gwe omuntu nawe nga bakukoonyeeko ekintu kyonna ku mutwe gwo era obulira obulumi nga bw'amaanyi. Embwa ngikwata bulungi nga nanyini aginkwasizza ne ngiteeka wansi ne nfuna ekiti kyange eky'amakabi ne njambaza mu bulago ne ngisala omutwe nga bwe basala embuzi. Kati nno bba batuuze ku kyalo Bwanga ekisangibwa mu ggombolola eno ebyabwe biteredde oluvannyuma lw'okufuna omutuuze munnaabwe aziwoomerwa okukira ekintu ekirala kyonna. Nga embwa amaze ogibaaga nabadde ndimu okuwakana nandagana eddiba nga n'omutwe kwegule nga yagitemyetemye bulungi nnyo nsava era nga naye agiwana nti nsava eringa ya mbuzi atadde mu bbaafu. Nagenza otuukawo ng'ali mu kusalaasala bifi asiikeko era olwamaliriza najja n'eno mu tawuni n'agula ennyanja n'atwala n'asiikako n'atutendera nti nsava nnyo era ayagala n'embwa abayina endala. Omusajja yalidde embwa ye mu butuufu. Embwa eyo ebadde emwonoonera yakutte enkoko ze n'ezirya. Kali ye mu kugyesasuza yagiridde buti bulya naye nga talina ki talina musango. Omusajja ono amanyiddwa nga musiraamu agamba nti embwa eno erudde ng'ebalira enkoko zaabwe saako n'ensolo endala ez'abatuuze wabula ng'okugisala nannyini yo yakkiriza era ng'onannyonnyodde n'engeri gy'azisalamu okuba nga tazirumya nga bwe guli ku nsolo endala era ng'eddiini bw'eragira. Ffe abatuuze bw'ebanga tuli balunzi naye embwa zibadde zitumazeeko emirembe. Nze embwa yakandira enkoko zange 8 era nateeseza bulungi ne nannyini yo nakkiriza nti embwa tugitte era embwa ne tugikwata bulungi ne tugitta era nzita gye nagisseemu nasaza ensala ng'asala embuzi banga sobola kusala kisolo nenkireka nga kiri mu kutaawa kiri mu kukolima. Kale tuwulira essanyu olw'okuba twatukwatira ku bisolo bituliire egundi zaffe ensolo zaffe. Musiraamu agamba nti singa wabaayo ekitundu kyonna okuli ekizibu ky'embwa bamuyita zibakolereko baziwone wabula n'asaba n'abo abakyayagala embwa zaabwe okuzabirira obulungi zireme okubaamu emize. Bannange abatuuze mwenna abali eyo singa oba oyina embwa zitweyiningibwa ne zibeera nga zisibibwa oba n'ogiyigiza kikyoyagala kwanze ninawo wano embwa emu ku ezo z'olabye kweno gye balabyeko wano yali nzibi naye nagezaako gibonereza nemba ndaba nga omuze gw'obubbi gw'okulya enkoko yaguleka
nawe obango oyagala embwa yo osobola ogisomesa empisa nemante eno mbuzi eno ndiga eno nkoko teyina kuliibwa era embwa neerinda okulyanga ebyo byogiwadde so gwe omutuuze obango osazeewo okulunda embwa yo gisibe ebeere mu kifo kyo wesobola ogikolera byokola ki. Abatuuze abamu ekikolwa kino bakivumiridde ate nga abalala omuli n'abadde nannyini embwa eno eriiriddwa agamba nti bakuziwona era bakuzimwongera neera wabula ekikolwa kye ekyokulya embwa kivumirira kubanga kituufu yakikoze kinzoba ekikolwa kituufu naye mu kifo ekikyamu kwano mu Buganda tetulya mbwa wabula n'ekirala ekikivumiriza nze ndi musiraamu naye yakikoze naye mbu musiraamu naye kati kivumiriza abasiraamu bonna buli gwe abasiraamu bali embwa songa mu busiraamu tetukkirizibwa kulya mbwa yadde ogirunda yadde ogikwatako ayinza okukwata ekisolo kyaffe n'akirya ekirala waliiridde embwa ffe mu Buganda tetulya mbwa. Okusinziira ku kansala akiikirira omuluka guno ku lukiiko lw'eggombolola Kimeze Eriya agamba nti bafunye omununuzi era ng'ensonga eno wakugituusaayo butereevu mu lukiiko ensimbi ezandibadde zoonoonebwa mu kugula eddagala eritta embwa baziwa omukulu ono olw'ensonga nti mutuuze we era bafunye n'ekyokulya. Tubadde tulina obuzibu bw'embwa nga mu ggombolola y'e Nakase kutwaliza awamu naye ku kyalo kyaffe Kasambya Buwanga twafunyewo omununuzi agenda otuyambako ku mbwa ezo ng'azituttira era ng'alabika azirya ne tubeera nga ffe tugenda yambibwa ku bisolo byaffe kubeerawo kuba zibadde ziri embaata ndiga kutwaliza awamu n'enkoko n'embizi ezizadde nga ziri ogwana. ABS TV Gyako Akawuuwo kyekitufuula ab'enjawulo kubanga tukutuusako ensonga gwatte z'otamanya eziri munda w'ensonga mu nsonga. Biri Nakaseke ye ku kyomukyomo gwoba oyagala gwa nnyama n'ebyoli ebirala yagamba mpa gwa mbwa. Kale eyo nga tuvuddeyo tugendagendako wali erugazi mu kkooti naye wabaddewo okulumaluma ng'obwana bw'enjala sako n'okulaga obutalimativu eri abasawo b'ekinnansi kabalaga obutalimativu naddala ku nsonga y'obukulembeze bwabwe kirivudde nate ku kkooti okwongezaayo emisango egyawabwibwa naddala nga gyekuusa ku bukulembeze. Ssaabakabona Jumba Lubowa Aligaweesa agamba nti kino kisaliddwawo boolyawo kyekibaleetedde okuba nga bafuna obutakkanya ku nsonga ezimu oba endala. Katabe emboozayo. Gyako Akawuuwo. Abakulu mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono boogedde ebisongovu ku kkooti erugazi omulamuzi bw'ayongezaayo ensalawo y'omusango gwabwe ogw'okuyita kye batali nga guno gw'abawaabirwa Ssaabakabona Jumba Lubowa Aligaweesa gye buvuddeko n'okutuusa kati tegusalwanga olw'obujulizi obutamala ku njuyi zombi. Kinajjukirwa nga gye buvuddeko mu 2017 Jumba Lubowa Aligaweesa yatikkirwa ku bwa Ssaabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ng'emikolo emikulu gyali ku lusozi Walusi mu Luweero kyokka oluvannyuma yatwala okwemulugunya mu kkooti nti Ssaalongo Mukasa Mutyaba wamu ne banne baali beeyita kye batali mbunna bwe batwala enzikiriza eno mu ggwanga ekintu kye yagamba nti kikontana n'ebyobuwangwa okubeera n'abakulembeze ab'enjawulo mu kifo ekimu era kati omusango guno gukyali mu kkooti. Olunaku olwaleero omusango guno gubadde gulina okugwa kyokka omulamuzi akatemye abawaabirwa nti bo bennyini baatwala ebbaluwa eraga okwemulugunya ewa DPP nga mu kiseera kino tenaddibwamu ekintu ekyongera okwongezaayo omusango guno nga gwakuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogujja. Kino kitabudde Ssaalongo Mutyaba ne banne ne batandika okwogera ebisongovu mu kkooti nga bwe banenya bannamateeka obutakozesa mazima awamu n'obwenkanya. Mwemala okumubula last time bwe twadda wano yagamba tate fayiro yamu yagenda wa DPP netugenda n'ekigambo ekyo yagenda wa DPP lawyer wange wanga kyo yagenda wa DPP ani yagisindika fe abawaabirwa fe tulina okusooka okwemulugunya
so saba wabi balina okusoka okugenda DPP tuyagala tubeere nga bakwata ffe twasoma amateeka tubenga naffe batwala mwaka amagezi. Bano bagamba nti bino byonna ebyogerwa kubasibako matugambuzi okwagala okubaliisa engo kubanga bo tebaliko kiwandiiko kyonna kye baali bawandiisa okutwalira DPP. Luwegende wa DPP erina kuyita mu bantu abawerako nga basatu, erina okuyita wa state, erina okuyita wa mulamuzi, erina okuyita wa looya wange, erina nange olina nange ze kenyini ng'omwawabiri okusako omukono. Yinda ebbaluwa egende wani naye twebuuze yafurukinga etya nga simanyi ne looya wange naye tali aweya ne mulamuzi nyini twali wano naye n'agamba tali aweya. Wabula ate yeesaba kabona Jumba Lubo wali gaweesa alumiriza mutyaba wamu ne banne okuli Lubanga okubeera nga bebatwala fayiro ewa DPP kyokka kati beekangabiriza nti si be bagitwalayo. Lwaleero kyandabye mu kkooti sikirabangako wazze wano tumanyi tumusaluma tugamalekera tusaba kubanga emirundi erina abatajja mu kkooti ekyakwewuunya nnyo esente za Uganda zikola era tusaba nnyo gavumenti yaffe etule mu musango gwaffe. Ono agumiza bannayuganda okubeera abagumu nti omusango guno gujja kuggwa kubanga gwa byabuwangwa na nnono gyeri naye omusango teguvunda essaawa yonna nkimanyi nti fayiro ejja kudda ate omusango gujja kubanga gugenda maaso naye nga nze seemulugunyangako wantu wonna nkimanyi nti fayiro eri mu kooti wano naye. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Stephen Tumusiime kuliko n'emboozi tugenda kukumulamu nate tukomewo ne bannaffe abasiimiddwa era nga baweereddwa ebirabo ebyenjawulo mu wali ku Serena Hotel mu kibuga Kampala. Tuvuba nate tukomewo. Gakusangirizaawo ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kyakigudde waani wonna wooli kijja kutuukako. Ganaatera okubaawo oba owulira mawulire kuba bukuba essimu eri ekizungirizi kyakigudde waani wonna wooli kijja kutuukako.